BOCAT TV Nera Enyanya zange zentunde myufu zanva bengu zabo bebazagala sibya mpaka ezache mvumbu zibera mwebyuka munda lola byenno kubampagira migo na mpirwa kubana enyanya abaguzi bagula myufu jajjaleka bampe sente bantuleka bagula byabwe nyanya zo zikoze yerobosiko enyanya zo zijjude mu biwuka ezange myufu ziri ku market era abantu kati ezo ze bagula nyanya myufu bosikazi woma era n'ababazagala baleke enyanya zimpalanya emyufu zimpalanya nze ezache mbuzi bamwe ebiwuka zisuulewo naawo de kubali nyanya zo olumuze nkulabo zigabe eri mu bantu bange notomanya nti nabo nno bakoowu kubanga ennyanya zenfu bwe nkulabo zigabe zange ntunda naye emyufu kyekyo eza yero zibamu ebiwuka mu ndero okuzesala nfa boziwo bagabira sente n'obatuma ojjawe zange eza yero ziza bwerere ab'emyufu bakubanga nte enyanya zo zikoma Misiri era kyoba omanya zitama abantu emyufu zo zibunaawonna era naawe giro zesale enyanya zimpalanya emyufu zimpalanya nze ezache mbuzi bamu ebiwuka zisuulewo naawo de kubali bakudduka lwa binyanya ebyo ebya yero bibeera bifunyo ne bw'obawa bya bwerere bantu bakoowu era babisuula ate nga zina emyufu ne bw'ozitunda abantu bazitwala enyanya emyufu nnungi nze kwensibidde eza yero nziganye bibeera bigonvugonvu okuwunya ate nga bifunyo ebinyanya byo bwe bireke oje otwale emyufu enyanya zimpalanya emyufu zimpalanya nze ezache mbuzi bamu ebiwuka zisuulewo naawo de kubali enyanya zimpalanya emyufu zimpalanya nze ezache mbuzi bamu ebiwuka zisuulewo naawo de kubali tuli ku Vocals Live ate mpozi olunaku olwaleero wale kubeera mpozi nga ate otulabulu nnyo neera we are back in action nze SULA SSENYONGA ate BOCAT TV olunaku olwaleero subscribinga likinga sharinga osobola okubeera mpozi nga ate otambulamu naffe mbuuzaako ku mukyala Debbie namusoke Deborah Nance oli wakabi nnyo wale kubeera mpozi nga ate otulaba nnyo Ime Nance naye nkubuuzaako nnyo ne mbuuza ku Apeledi Shamiro ogamba otya Amos Mukisa Abibu Nsereko ne mbuuza ku ani Rita James kwoli nnyo nembuza ate mpozi ku mwana mulenzi Eddie Kiberungo oli South Korea webale kubeera mpozi nga tobere DJ Ranks naye nkubuuzaako nnyo webale kubeera mpozi nga ate mutula bulungi nnyo kale Bagzali kujita Mariam ali ku kamera ate mpozi Nashi wali kubeera mpozi nga tuyeme ku kya audio okutereera obulungi nnyo tulire mwana mulenzi Kananansi yesebo babuuzeeko mbuuza ku balabi ba BOCAT TV era nembebaza okunyumirwa waaka Mr. SULA gwatuteerayo ovaawa nva mukono sebo oliwe mukono yesebo mayabe luwero batufukidde ekizibu wano buli kaseera luwero mviridde mukono oviridde mukono yesebo kitundu ki mukono bayitawo empoma empoma lwaki oyagala kwatula nnyo kigambo ekyo sagala kyatula abamu bakikozesa okugyamu amakulu amalala eyo gyova yesebo Kananansi nembira yange mulimu mwaka ki anembira byange nasooka nenzijja 2018 so visa ezo zaali nkokonjeru zaali nkokonjeru kati kwogwo omwaka sayimba kuba gurupu yange bwe yatuuka Mr. Jeje n'agamba nti eno gurupu abagenda osinga ozina oluyimba ne basaamu oluyimba lwa kutama nze amazina gangwa kono era abaana ne bansinga okuzina kolo visa sagifuna visa kolo yali ya dance visa yali ya dance ku group yaffe yesebo negagana mazina negagana visa sagifuna muziuva ku kya mazina okwera nga toyina amazina agukale engeri gye sijjumbira nnyo kugenda mu bibaala kulaba nti oba kali nze neeberera mu byange bagenda okuŋŋamba zinamuko toyina girlfriend nina sebo kati ani yakujigiriza okubeera ne girlfriend walabira kwani
Olaba, ogote wesembye wekakuolo. Esebo. Okay. 2018 tozze. 2018 sizze. Kati 2019 nengamba kanzireyo. Kuba waka wange oli nali sinnamukwatako. Kati 2019 nenkomawo. Visa zaali namaliri. Ne tugende namaliri. Naye kusimba mu kuwandiisa engeri gye musaba omuwala byasooka ne bintabulamu. Nezijja ne banzizayo nga sina muwala kati kye nakola ne nfuna kato kange nga kali ku ssomero. Bakayita Viola Nabukeera. Nenkagamba enkya tugenda ompandiise. Muzeeyi n'asooka agaana n'agamba omwana wange tomutunuza mu ebyo. Byakisiru. Bo balowooza nti byabuwemu byaki. Muzeeyi ne munyonnyola paka bwe yanzikiriza n'angamba kale agenda akuwandiise ne bw'akoma wadde ku ssomero taddayo bya buseegu abantu be babifuna obulala. N'angamba kale mugende. Muzeeyi yali isigala itawuliriza n'embe yange. Muzeeyi awuliriza naye yagamba bw'awuliriza mbu yawulira bamukola. Ye bw'ati lwaki asigala awuliriza abamukola. Esigala muzeeyi naye nno si mwangu. Kale ne tugenda ne mpitawo eri kusimba Nelia nangamba muterezeemu oluyimba lulungi naye lubulamu. Ne tugenda ne mutereezaamu ngambaze nti bwatufu eri ku visa ye ne bwawanduka nze nsigalamu n'ekyo omukisa ne kitukwata ne bamuwa visa. Ne visa bagimuwa? Visa naye ne bamuwa. Kali ate ne mugaa kati nga bakuwadde visa gwe engeri ekirubirwa kyo gye kitali kya Neyimbira Byange bireke. N'agamba nedda sewo nina okugenda nange nyingireko mu studio nyimbe. Nera ne tukakasa muzeeyi. Muzeeyi biri ebyokuwakanya n'abivaako nakkiriza muto. Muganda we yali ani? Erinnya lya Neyimbira Byange. Yali Totobaza. Totobaza. Yali atamunyirivu. Ne ku mwaka ogwo 2019 yali Kisige. Mpyatuku ye yamujjako ku semi. Ku semi mpyatuku ye yamujjako mu 2019. Kati n'akomawo lutu endala nga ye Totobaza. Aha, kakati 2019 nze nayimba nenyimba kuba ku semi najjako ono omulenzi chapter nenesoga final era naliyo ku Nimrod lwakuba Eva Smile yampisa bubi yankuba first round bwenti round eyo anigo wali osinga okutya okusisinkana round eyo kale Neyimbira Byange bwe yagwali omwaka olwo omwana gogamba nti ekituufu kiri nti saagala tusisinkaneko nali ntya better choice wena mulugwe oyo gwe nali ntya labogwa mu mbiza labate wengwa mu mbiza Eva Smile nankuba first round neguja bagira naye yakuba mwalaali mulimu ebiru kale yankuba mwalaali tugenderawo naye tojjukira lya naye ajja ku stage nanzijaka kofira kanga aka people power anti awo tutulizing sebo ground kina kiraga muri gwe nawe sebo walezo birawo ase kubirawo engeri oluyimba lwange luno nze nali ndwesiga nga nina otekerako ebikola anti kakati kyobulina okumanya ffe batutunuulidde nga nkoko njeru buli kokola konna bajja kugamba kati abo bawagira opposition kati gavumenti ebyayo bimanyi bazuuka buzuuka ne baloota kale bwatyo Eva Smile nankuba kati kyogamba kofiira kakagenda okuwanguza kofiira ako buli wojja nonzijjako kofiira mu lujjudde waliwo ekifaananyi ekiraga anti abantu bali baagala bakulaba ayimba afaanana ati kofiira kakubikka okay Kananansi ovaawo ogambye ova mukono mpoma wasomerako wa primary nagisomera ku essomero baliyita Kisowera primary school awo nava secondary yange nagisomera Nampunge kiri Hoima Road ku Hoima Road essomero baliyita Nampunge Community High School gye nasomera senior 1 paka senior 4 watula senior 4 yesebo wakoma nakomaawo n'ogenda wa nengenda wa ndi mu bya poetry essaawa zino nkolanga supervisor mu Binzika Poetry International abenkoko yesebo
Maria mwada mayiwa na bebitontome. Oli supervisor? Esebo. Ekirungo mukikola nga kyekyo. Ekirungo tukikola nga kyekyo ne tubafulumiza enkoko mu wiki 5 n'oli ekikoko nga bwe kiti. Nga kinene kye wiki 5. Wiki 5 naku 3 mu 5. Ne tubawe enkoko nga nnene bweti. Okay. Tuli ku Vocals Live olunaku olwaleero tuli ne mwana mulenzi Kananansi atubuliramu je yayita mu Neyimbira Byange okutuuka wano agambye alina company gyakolanga supervisor yabiyinzika poultry farmers basangibwa mukono naye nga branches zetolodde eggwanga lyonna. Okay, kakati bw'ovudde mu Neyimbira Byange abantu bakutunulidde batya? Bwe nvudde mu Neyimbira Byange ekituufu kyo kiri nti Joyita Neyimbira Byange ine engeri gyekwongerako. Joyita buli omu aga yoyo legend buli Joyita baga Kananansi yoyo legend aba Neyimbira Byange tebakulabanga wa bulijjo balanga omuntu serebu tebakuboola bantu tebamboola wabula banjagala bwagazi kuba nze bagatako Kananansi da legend yonna. Tudde ku muzeeyi muzeeyi oyimba yawunzika atya akyalina ekifaananyi kiri oba? Nze mu nnyimba zange teri luyimba lwe nayimba nga lwesittaza nga ye bwagamba era yawulirizanga paka bwe yakkiriza ne muto wange ennyimba era zazayimba nga temuli zimu okukola. Ekyo nafuba nnyo nkikole nti aleme kwesittala kuwuliriza nze ne muto wange abe ng'awulira. Ani abawandiikira? Awandiika ennyimba ezo nze nziwandiika nze kennyini. Nga tolina akuyambako? Siina nyambako. Okakasa? Yesebo. Baana bamanyi okwejjubisa nga kuba ne mu music yennyini era nawandiise oluyimba nenduwa paroti ne balukola kolabo. Master paroti ne Rakeniba. Osobola ogenda ku YouTube video yafulumye baluyita Matira. Era nze naluwandiise. Soko konemu awakapera. Tyobakubisa bufaananyi abakwegomba okuba naawe ekyo baloota sikwiziba kunyige tekisoboka nakwekwata ekyo bakkiriza ebyampankuwe sibikwagaliza okwagala kiva ku mutima sirikuleka okusikaasikanya ndikola kimu okuwembejja nja kukwatanga ekyatika nakumatira wabula olimuka matira byokola nsula ku mutwe nga nkulowooza maama matira byokola omulungi byokola nsiimanga. Okay. Tugenda mu luyimba olwokubiri olwa Neyimbira Byange. Oluyimba olwokubiri tugende mu Nasanga olwa Geoffrey Lutaya. Nasanga omulungi ow'ebbina. Omulungi ow'ebbina. Vocals Live katubira akayimba ka Geoffrey Lutaya bakayise Nasanga amuno temwakawulirako. Genda okanoonyeeko manyi temwagala kunoonya abaddugavu. Noonyerezaako manyi Nasanga omulungi ow'ebbina yali akayimba atya wano omwana tuwadde kisiikirize kikale. Vocals Live tulire Kananansi Mario ali ku kamera bagiza tutera mu giti. Esimu Nungi Facebook Gyenakyawa yantomeze kadde ekkulu ery'endali profile picture nga Nungi yateekako foto ey'omusheshe okutuuka ng'omutwe oli avuganya nnyana yanzimbira amaka sentasa ku ssimu bwe namutuusa ewaka emisinde ne gibata taata yadduka ezzike omuli n'oyo maama yadduka ezzike omuli taata yadduka ezzike omuli n'oyo maama yadduka ezzike omulya bwe akwanira ennyo ku social media totomera nga nze n'oleeta ezzike abawula okubangi ateekako foto y'ekiwaane limba fulati mwasula kumba asula mu ssubi Facebook kanjite nzireko oba ku WhatsApp naye nze mundeke anjagala nsanga mukono taata yadduka ezzike omulya n'oyo maama yadduka ezzike omulya taata yadduka ezzike omulya n'oyo maama yadduka mwagala nnyo sente ati bagamba nti 50 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
bagita batya I rather cry in a bima than okubeera nga nkaba nga nina essanyu naye nga ntambuza bigere kati oli agamba yeka yefunire ezzike lye analifunira keegi mwali kirinde ezzike lirina sente ezzike lirina sente aguma lwekyo era nange nja nnoonya omukazi tonanoonya omukazi nina naye oŋambye bw'oba onoonya kale wali omunoonya wali onoonya bisaanyizo ky'okusinga abwe nali ye nga ye yali girlfriend wange kuva dda kuviira ddala mu ssomero olina ekyakkuba ekyankuba kubye kale yalina amafiga amafiga alina hipu yes zino enzimbe ekitegeeza abakazi amahipu bankuba nnyo ne waba nga muddugavu alina ddala ng'ayambadde buno obupale obubakwata bawuyita bukalega masiga obwo abo ne bwa tofa ku kala asifa ku kala tasaabira nga amafiga ga galina kavu kweziri yesebo awulidde akitegedde nalongo wange nkutumiddeko walayira wakavu obulala mutwale mitinde tosembera kubanga abakimanyi ojja kuwuguka girlfriend mpozo gaye mwava mu ssomero twava mu ssomero bwali mu klasi kuviira ddala senior 1 tebabakubira bya kapolingi tobikola mu lujjudde teweerabisa ku ssomero wabula mukikola nga muvudde waka nga muvudde ku ssomero amukwanira ki ku ssimu wawandika bbaluwa oba yali neighbor nga mulina neighbor wakati nga musomera kuba ffe twalina edduuka nga bajja ne bagule waka ku dduuka edduuka eryo likyaliwo edduuka weeriri muzeeyi alirimu naye muzeeyi addemu atunulira ebibalo ebiseera ebyo abeererawo nga muwakoleragamu yeetegereza ebitabo ate kati mu sayizi zaffe nga tosobola era sussa nusu 100 omwayawo ekyokulya n'omwayo 100 omuwa ekindaazi n'omwayo 100 yasinganga kwagala ki okusinga yayagalanga nnyo buno bu ekereya buno obw'okunuuna ebwo ne Mariam bamukwanirako nnyo esimu nenya bwalinga bwa bbeeyi by then bwali kusendemeka naye tebwali era bwa bbeeyi nnyo kiri awo bwa bbeeyi okusinziira ku buswiti obulala ate obugeraganya ne pepisi kituufu wamuwangayo bumeka osobola omuwayo nga kisinziira gwe n'otoola n'omuwa ne buba 3 ne buba 2 naye nga tobusasudde mali ya muzeeyi kati muzeeyi nosooka omwebaze muzeeyi munaye maaliyo nagikozesanga okwana muzeeyi kwali alaba muzeeyi kwali atulaba muzeeyi kwali atulaba sasule mali ya muzeeyi oba oli awo era ntandise osasulasasulako kale ekyo kirungi basoberanga osasulako banyi waliwo abaana abatuukeyo ne beerabira bazadde ba sobola mwamuzaalirayo omuzukulu nina abalongo olwava mu Neyimbira Byange 2019 kati mu 2020 nga ggwako nozaala abalongo nenfuna waswa ne kato gye bali nalongo kwali Neyimbira yange nga mumufunyemu we mikisa gyonna gyave mikisa gyonna kuddeyo logamba bwe kiri kankube enamba abalongo bali batya abalongo balungi kati tebalina buzibu myaka 2 bagenda mu 3 batambuza bali mu 2 n'okusukkamu eddalu balina batebalina eddalu kati ali hambo nga bwondaba kati waswa ye agamba nze temumbuulira ebyambo yammwe bigende bwekiri era bwe babeera abalongo munaye baawukana ebo baawukana kituufu osanga olinga ho sharp omulala n'omusanga ngaali awo ye waswa nga poole esebo kakati apart from okubeera ng'okola mu biyinzi kaki ekirala kyokola ekirala kyenkola nina waawuka library nti nsala ennyimba abaagala CD firimu abantu bakyasala nnyimba ku CD kutya okusala CD anedda osobola nfuna CD ngenda nensuubula oli najja nti waliwo firimu eno gye njagala okulaba nti mpa 5 ogenda olaba oze CD obaazika mbadde manyi nti bajja ne basala ennyimba ku CD ne balaba kuba abantu bagenze nnyo ku bya memory card
flash ajja naga eno film sigirabangako n'omugamba leeta 5 ogenda olabe okomewo buzibu ki bwe basanzemu abeyazika abamu balina abaana abazikwatamu obubi n'agenda ogizza nga eyonoonese kati ey'omukolera ki ate munaye tewaba kyakkola ebefudde tewaba kyakkola eba efudde bizinesi yonna mu bamuloosi ati kati asobola ogizza n'engiteekawo nze nga sigitaddeemu kulaba kati omulala agitwala yagikomyawo n'agamba gundiyo siddiyo nfu nga saategerani yagyonoona kuba ye bwe yagireeta n'agizzaawo tewagwe tokebera nga bakomezaawo mba n'ebyokukola nga bingi olumu wabaawo omwana nze nga ndi ku kampuni omwana olina omutendeka nomugambe bakomyawo sidi sooka ogitunuleko erimu emmere teriimu mmere bayinza okuddizaeyo olubajjo ng'eyatise eyo eba erabika ate oganye tokebera anti eno eyatiseeko eba erabika naye no gye boonoonye eyo tolina ngeri gy'osobola gira nga tomaze kuteekamu mugooni abagula boto waliwo ajjanga ganze kanjigule ngitwalire eddala bwajja ngimuwa kumeka asobola okumpaayo 2,000 okusinziira ku zemba nagisuubula gw'osuubula kwani nsuubula mu kibuga waliwo musuubula mmwe nga mmwe esebo okay tutuuse ku finals za Neyimbira Byange ogambye ebigondi eyakkuba Eva Smile obirowoozo byaddukirawa ebirowoozo kati nina honorable bamuyita honorable Kibuule owe mukono so kati yavaako yampa costa 4 n'angamba Kananansi costa zino nzikuwadde naye njagala okomewo na buwanguzi ne mugamba kale honorable nanga atwala abantu ku bwereere bajja sasula mutwalo guyingira ne mugaa kale honorable kati bwe bankuba ebirowoozo byaddukira wa honorable yaŋambye tokomawo nga towangudde naye sigezezza nako bankubidde ku first round naye batuuka ku final natuuka ku final naye teri yawangula ku final bawangula kati honorable yali ayagala nti Kananansi yawangudde naye bwe bankuba ku first round era nagenda ne mu Costa ne neebaka ng'ebirowoozo byonna biri wa honorable ngenda kuddayo mugambe ntya obuzibu bwavuddewa nga namukakasa nti honorable mpe entambula ntwale abawagizi ngenda kuwangula kankubuuze honorable mumanyi ng'oweenaalemu honorable Kibuule ate awagira atya gwayimba ebintu bya people power oluyimba si lwa byabufuzi lw'ennyaanya si lwa byabufuzi ffe tumanyi lwa nnyaanya anti kati ennyaanya za yero n'ennyaanya Mr. Jeje alina kye yayogera nga tuli mu kuyimba yagamba nti abaana bano bye bayimba baba tebawemula naye gwe abizuula gw'owulira nti awanzirawo n'enfumiza nga omwana yabadde ategeeza ki kati olwo oluyimba nze nayimba ku bya bulimi nze nnima ennyaanya Mr. SULA ojja olaba ennyaanya ennyaanya eneekola kikyenvu ennyaanya tebannamu eba yabaki eba erimu ekiwuka era nga nfu nedda Mr. SULA bw'oba ogula enva ewaka omukyala n'aleete bayinza n'okunkuba nga nziguze simayina za bbeeyi era zindekawo ssente kale ewaka abagula enva bagula nnyaanya emmyufu ezengedde tosobola genda ku mudaala ne bakuwa ebinyaanya nga biri kikoze yero n'okitwala era omugambe n'ennyaanya y'onfu lwaki nnyaanya ziwaleeta kuba ennyaanya ze zirina kkala ebbiri wakiri wandimbye ku watermelon nnyaanya olw'ensonga nze ndi mulimi era honorable Kibuule yakimanya singa lwali lwa byabufuzi honorable teyandimpagidde teyandimpadde nantambula nenze nnima mbeere mukono n'ennima waddayo wamunnyonnyola otya bwe naddayo namugamba honorable nagezezzaako ekyange naye abantu bakoze ki kuba abantu balonze ekyawe nze kyange nakiyimbye naye abantu be balonze basazeewo ekyo naŋŋamba tewali buzibu nemuddamu netuddamu nodda nononya akalulu akalulu kabaki ebbanga ennaku ezo akalulu omuyaga ngenda kwogera ku muyaga omuyaga gwatwala buli kimu nti ogenda okulaba
abamu bejjusa n'okwejjusa ti kale laba twaleeta ono lwa muyaga ne singa twalekawo oli waliwo abakyejjusa ya nanti wagamba waliwo bagamba ebibisiŋŋana naye Mr. Sula gwe tewalaba omuyaga muyaga gwaliwo abasinga ne balowooza nti muyaga naye ate muyaga ne gubeera nga gugenda gusimba amakanda eyo nayo nebeera nsonga kati kyenyinza okuddamu ku kalulu nti gwali muyaga okay mukyawulizigana ne Honorable tuwuliziganya gyali talina buzibu nefe atubuzeeko mugamba atubuzeeko abawagizi be Honorable gyali mu Mukono North teri akola mukolo ng'ayagala Honorable n'atajja Honorable gyali Mukono Honorable gyali aishuwa gyali batugamba yagenda Bulaaya gyali Embalala nja kujjana bwe nkoko nabanzigulira bw'okonkona osooka ne weeyanjula gwani nti nze gundi njagala Honorable nti ku nsonga ki nonyonyola ensonga ne bakugulira okay tukyali ku Vocals Live tuli ne mwana mulenzi Kananansi atuyitiramu olugendo olwenga bwe tutambula olw'obulamu na buli kimu Kananansi ng'oyi mu ssomero kiki ekyasinganga okukaluubirira ennyo naddala mu nsoma subjects mu subjects bwe tujja mu secondary amasomo gano sciences the physics chemistry biology byansumbuwa nnyo olwakola otya Mr. Sula wafunawo kifalida okola F asafuna F ne nagezaako nenfuna ze nafuna okay kubanga musomesa ki yasinga okutawaanya twafuna baleeta omusomesa yali wa mathematics ninga omusomesa abalabi banansonyiwa nga kale nga bw'onoosoma ennyo waya ne zibanga ezivaako kati nga olumu mu kiraasi asobola okujja nga tolina kyokoze n'akukuba nga tolina kyokoze n'akukuba tolina gy'ogenda mumuwaabira kwegamba mbufunze ne weetamu subject ne wewandibadde ng'osobola ogikwata subject nenjeta naye nga byasomesa byo byaliyo oba kati byasomesa biyinza okubeerayo naye olw'okumutya kuli n'otuuka nga ne byasomesa tobitegeera wabula ng'oli mu kutya bannange sijja kuboogerera naye kaneeyogerere nga nze nali sibitegeera oba just subject gy'otayagala nga bw'ogamba nti sciences zazikalubiriza subject nali njagala kuba Madam Babula yali agitusomesa Madam Babula ne bamukyusa bwe kutuleeterayo master nga tono ye kasazo nnyo master oyo teyali mwangu naye mutumiddeko twali twamukazaako master Kapanikas nga mutegeeza ki ekigambo ekyo sijja kikunyonyola Mr. Sula kuba essomero lyakireeta bwe kityo nze nniza okuba nga nkitegeera bulala nga ate wentegeera wafu nga kati Mr. Sula ekituufu sijja kulimba nange nali ku kikwate ekyekiguruupu kati nze kyentegeddeko nti buli bayingiranga mu klasi nga mutandika okupanikinga mutandika okupanikinga ayingidde wakalwa bwe kiri oyo master gwe nkugambye yali muzibu nnyo omwaka gwe yabasomesezaamu waliwo abaana abayita subject ye wadde yali mubi naye mulimu ate abaali mikwano gye si ffenna mulimu abaali mikwano gye era baayita era nga bba abaagala era nga bagoberera bulungi nnyo byasomesa kali zisimanyi nsonga lwaki abamu ate lwaki abalala mwatya subject ne mutya n'omusomesa ne mutandika okupanikinga ne mumutuuma n'erinnya Kapanikas master oyo nga bwe nkunyonyodde embeera zaali tezitegeereka gwe mu ssomero bakuwako ku nickname n'emu gwe nga gwe ku ssomero okuleka bino ebyokuntuma eby'omupiira omanyi nze mu mupiira ndi kabaka osamba namba ki ndi nsamba 11 ndi wa left era kati gyenve mukono bampita Mosala Mosala owagira ttiimu ki mpagira Liverpool esewo ate amasaza ndi ku Kyaggwe
oli ku Kyaggwe ate wane club za wano za ligi Vipers oli wa Vipers yes sebo okay twagala kumaliriza yes sebo abavubuka bangi abali mu myaka gyo nga sawa zino bakyagamba gavumenti etuyambe owa magezi ki abavubuka abo abamu beeganya emirimu nti nakugamba kuba ffe gye tukolera tuba twagala abakozi naye olina gamba azisobola kujja kufuna $25,000 omwezi naye ng'omwezi guyinza okuggwako gyali ku kyalo kyawali nga tazifunye okusinga babeera bakola mirimu ki abasinga kale abamu bavuga boda no kyengamba abakozi bemusinga okwagala abakozi betwagala anti biyinzika kati tulina departments nyingi tulina ya feed mill eyekola feed ne tuguza ba customer naffe ne tufunako feed w'enkoko ezaffe tulina zi branch tusobola okwagala ba branch nga ogenda kukola mu buyumba mu kayumba basobola okuga abaseozi kale tulina gye bayita hachale awo twalulizawo obukoko tulina gye tuyita abatwa awo gye basalira enkoko ezo zegambye eza wiiki 5 ne bazipaakinga abakozi wabawo ekiseera ng'abakozi baagalibwa olwaki toŋŋamba kubanza embeera n'abakozi 24/7 obeera n'abakozi kali njata bwonabaawo omukisa gwonna nga nkukonako okay nga tumaliriza njagala otumire ku mukyalawo ne bakwano bo nga bwe nsose kansooke ngenda sooka ntumire ku HR waffe omukyala Judith Nsamba ntumire ne ku general manager waffe omwami Lule Hakim ne manager wange wenkolera omwami Douglas kakati ntumira ku muzeyi wange omwami Matovu Lawrence isoko mugambe ebyo ebintu mwabiri ebyeduuka muzeyi wamava ku bya mwami SULA wakwala mu omukazi tebo okwalira ku bintu bya muzeyi wange omwami Matovu Lawrence nkutumiddeko nnyo ne mami wange omukyala Nakabugo Aida ali awo bayitawo Kakiri baganda bange mwenna okuvira ddala ku Nayiga Kasozi Dola Viola Namulindwa n'abalala mwenna mikwano gyange awo ku Mpomaloyo ku stage mwenna mbatumiddeko ya nze Kananansi the legend oyina YouTube channel YouTube channel sinaba yeah okay enyimba zo wandiko otunda ntunde enyimba zempandiika entunda nguzaakawo lwakuba kati nange newanako nti Master Pilot yakoze oluyimba lwe nawandiise lunyuma oluyimba lunyuma era teyandimuwadde kolabo singa oluyimba lwadde lubi naye bwe nawandiikira ono Lakeniba nagende wa Prof Elibits ye yalukoze ya kati Lakeniba n'agamba Prof Elibits njagalayo omuyimbi nkola naye kolabo Prof Elibits n'amugamba Pilot onookola naye n'amugamba ye kati Pilot najja n'aluwuliramu oluyimba n'amugamba oluyimba lulungi tukole era oluyimba lwafulumye teyamuggyako sente awo entegeragana yaabwe ababiri sinza gikulimba naye obeera ogimanyi oli kyaliiwo kwanze nawulira nga Lakeniba nga nti Pilot yansabyeyo amafuta ajje tukole kati awo amafuta awo okay tuli ku Vocals Live BOCAT TV tutandika na muziki tumaliriza na muziki ogenda kumaliza na luyimba ki Enswanjere yeah okay Enswanjere Lukman Segawa yali Vincent Segawa ebiseera ebyo okay tovaawo fe tusibulira waneena nti tusibula na mubali emyalo ginyuma nnyo naye mbabuulire amaato bagakyusa ngamba ziyingini osanga akaata katono naye nga yingini bw'oba toli musajja ofiira kuli ddala nasanze akaata katono naye okukavuga natuuyanye ssebo nnyiniko nampalabula ayagala avuga sipiidi ye nga yo nnyingi bwe bavuga enduulu n'awalabula ateeka kungulu n'amannyo okukulaga
sipidi gyovuze nugyosaana kwebaza ze kyokka nsooba bwetyo bwe natondebwa sipidi ennene nze simanyi kugivuga kangeezonja zise ku lyato lyo nga tettono nze ŋŋamba yingini wali wayatulakita amaato gayala kansiiruka eriryo sipidi gye nvuga tono nnyo ku ggwe gy'oyagala amaato gayala kansiiruka eriryo sipidi gy'ovuga tono nnyo ku ggwe gy'oyagala amaato gayala gamu gonna nga tabadde naye amanene bannyini go tebasumbuwa gabeera mazito n'ennyini lyakigamba vuga mpola mpola eryato teritubbika buno obutono bwokyosooka kubunyoma naye gwe yingira ovuge nga toyina mbiro wetegeka ovuma ekyo kyo nkigamba okwewala obuzibu obwato obutono tubwewale aya tujja kubeera nga tusukkawo wano eno tubadde ne Kananansi ze ali kugita nagamba atendeka ebivuga buli kika kyonna kyayagala okubeera mpozi nga ate ofuna oba ng'oyiga olunaku lwonna lwonna lw'obeera omutuukiridde osobola omukubira essimu ye n'abeera mpozi nga ate mukwasaganya bulungi nnyo. Tubadde ne Kananansi, Mariam ali ku kamera, nze SULA SSENYONGA mbeere bulungi mweraba. BOCAT TV, Neera.